Basebo ne banyabo okubaniriza njagala okubajjukiza amanya Mpiti wa Lubi Andrew munakisinde ekyafuka ekibiina eky'amaanyi era ekikukutivu ekya National NUP Platform. Wabula njagala kola disclaimer nti byonna byenjogera byange ng'omuntu era bya program eno, wabula si bya kibiina ate si bya amanya Walubi Andrew mulima mayuni eyegwanyiza entebe y'obubaka bwa Parliament Mubende Municipality. Njagala okuwaawo abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform amagezi. Oli ayinza okubuuza lwaki ate nga weera wano nti siweereddwa mwaganya, oba omuntu ali eyo yenna ayinza okuba nga taweebwa mwaganya oba tamanyi butya bw'ayinza kutuuka ku president wakyo Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Secretary General Mwami Reus Lubongea, oba n'atuuka ku Waisa Mufumbiro omwogezi wakyo, oba n'atatuuka ku chairman owa National Unity Platform mu kirungi oba wane Mubende Omwami Serubiri Richard. Njagala okubawa amagezi abakulembeze bonna abatwala ekibiina nti oba mbasabe, njagala okubasaba nti bwe muba mukola okusalawo kwonna, okusalawo kubeere kwa mazima n'abwenkanya. Ate ebifo bino ebinene abantu bano bye baseetukamu bitwaliise nti babitidde ng'abannaffe betuvuganya nabo bwe bakyogera ennaku zino nti bakubye NUP neva ku district, era bagamba nti ku kaseera kano abannakisinde kya National Unity Platform tebagwanira bifo binene Mubende, tebikyabagwana, babitya batiitiizi oba tebannabituuka. Njagala okwembracinga okuba nti National Unity Platform Mubende abantu abasinga okulabikira mu byobufuzi bavubuka ate baana bato, bawe essuubi, bakyayina obudde okukolera abantu baabwe, bayina amaanyi, basobola okutuuka buli wamu. Kati wetuba nga tusobola okuba nti tudduka ku bifo bino ebinene, kati omuntu nadduka ku district najja ku municipality olwokubanga ye yasooka okulangirira, olwokubanga ayina amaanyi, olwokubanga olw'obusoowagano obubeerawo wakati awo mu kibiina, district tugenda girekeraani. Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula obubaka obwa Parliament n'abumalako ekisanja kitya, naye tekyamulobera kujja ku bukulembeze bwa ggwanga era n'awangula. Newankubadde ebyavaayo nga bagamba yabadde wakubiri, naye bwe bwali buwanguzi. Ku mulundi guno tusuubira nti yalibadde ekyokulabirako ekyaffe ekinene oba ekisembayo. Lwaki naye tazze kati ku LC5 n'agamba ku mulundi guli banziba akalulu nga bannaffe bano badde bawa ebiteesoteeso ebitalina magezi, nze mbiyita ebiteeso eby'ekijega. Mbu kati district nene tetujja sobola kukuuma akalulu kaffe, kati fena katwe confiningire wano ka municipality. Abantu waliwo bakumanyidde, waliwo okikubidde, gy'okoma okubeera ng'oli ku district okuuma n'akalulu k'omukulembezeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu, gy'okoma okumunoonyeza akalulu mu byalo eyo gy'obadde ogenda, nga kati ku mulundi guno ogenda kwekubagiza, ogenda kwekomako ogambe nti sijja kugendayo tebannonda, ate nga luli obadde ng'otuukayo. Nabwe kityo bannaffe njagala okubasaba nga omuyitibwa abakulembeze abanene, amawulire nga bwe gakyadretsinze nti ba top leaders aba National Unity Platform Mubende basazeewo okulangirira ku kifo kino ekya Member of Parliament oba obubaka bwa Parliament. Basebo ne bannyabo, waliyo omuntu ali eyo asuubira ekinene mu ggwe, waliyo omuntu ali eyo alowooza nti ggwe abadde bendera y'ekibiina nga kati ogyabulidde. Namubende ali eyo ampuliriza era ndaba kawungezi k'olunaku olwaleero Sande. Njagala okwebaza era nkukuliseeyo nnyo ku church, ku masinzizo, kuliseeyo n'emirimu egy'enjawulo n'abakyagenda mu maaso n'okola emirimu gyabwe, bagaliza olunaku olulungi. Mu bufu obwo era bwe bumu njagala kusaasira ba division ya West olwa meya wammwe eyafunye akabenje ngadde waka akawungezi k'olunaku lwajjo, eyatuusiddwa mu ddwaliro Manga ku regional referral ye Mubende ate n'ayongezebwayo e Mulago. Twagala okusaba nti omutonzi gwe tukkiriza era gwe tusinziza olunaku olwaleero ye yamukulembedde era yagenda omuwonya, wabula yeetaaga essaala zaffe nnyingi nnyo wamu n'ezammwe.
naddala n'okusingira ddala Bamubende municipality kuba omukyalo oyo tasavinga division yokka atwalira ddala naffe ffenna Bamubende municipality muzadde maama ate muweereza agaba n'emirimu ayina abakozi abawerako. Wiiki eno tubadde tufuna ebintu ebyenjawulo, tubadde tulina obukuubagano, tubadde tufuna ebizibu, tubadde tufuna ebyenjawulo, emisolo bitya na bitya. Wabula njagala okwaniriza ku episode ey'olunaku olwaleero nabakakasa ku mulundi guli nti tujja kubeeranga ne program Sunday ne Walubi. Program eno eyitibwa Sunday ne Walubi ekolebwa buli lunaku olw'Essande essaawa zibeera 9 paka ku ssaawa 10:3 ku mitimbagano ofollowinga Walubi Andrew ku mitimbagano gyonna social media platform Facebook, Twitter ne Instagram eyafuuka X-cat. Basebo ne banyabo okubaniriza njagala okubajjukiza amannya mpiti Walubi Andrew munakisinde ekyafuuka ekibiina eky'amaanyi era ekikukutivu ekya National Unity Platform. Wabula njagala kola disclaimer nti byonna byenjogera byange ng'omuntu era bya program eno, wabula si bya kibiina ate si bya bantu abali eyo. Eno yonna ndowooza yange. Nasalawo nkole enteekateeka eno nsobole okwogera n'abawagizi bange Mubende, nsobole okuleeta ebirowoozo by'abantu be mba mpiseemu mu kutalaga eyo nga tunoonya obululu mbibakube maaso. Mwena abagenda okutulaba ku WhatsApp, mwena abagenda okutulaba ku Instagram ne YouTube, amannya Walubi Andrew mulima mayuni eyegwanyiza entebe y'obubaka obwa Parliament e Mubende municipality. Sijja kubalwisa, sijja kulwayo nnyo. Wiiki eno ebaddemu obukuubagano wakati w'abannabyabufuzi aba National Unity Platform abasobola okuvaayo buli omu n'alangirira simultaneously nga bwe mwalaba amawulire ku NBS ne Sanyuka TV. Omukyalo omu yalangirira olwaleero n'enkeera waalwo omubaka omulala naye n'asobola okuba nti yalangirira. Njagala kwebaza ate nze mu ngeri ey'enjawulo nebaze omubaka aliyo incumbent Bashir Lubega Sempa nti webale kukolera bulungi bannamubende, webale kubazuukusa, webale kubazubula maaso ate n'obaagazisa entebe eyo nti gwe mubaka asoose era okuba nti ofuna abeegwanyiza entebe. Simanyi butya bw'okikola naye Katonda akikubalire. Mubende municipality ku mulundi guno twandibanga gwe mulundi ogusoose okuba nti tufuna ababaka abasukka mu 10 nga baagala ekifo kyekimu, era nga kityo tekirekedde bannakibiina kya National Unity Platform okuba nti bavudde yonna gye babadde ne bajja be consolidating ku kafo kano. Ekifo kino Mubende municipal eyina amagombolola 8, eyina LCs 72. Wali baddawo nti oli yalirowoozezza nti abantu okugyegwanyiza lwakuba ntono nti esoboka teri kifo kitono. Gye tuyitira abantu ab'enjawulo betwogerako nabo nammwe abalonzi abali eyo, njagala okubalambululira ekiri mu kalulu. Akalulu kye ki? Omuntu aganyirwa ta mu kalulu ke, na biki ebigoye n'enkokole zeetobese mu kalulu ku mulundi guno, oba ebize bibaawo nga gwe omulonzi ali eyo ampuliriza oba ndaba oyinza okuba nga olusi obitwala mu guluka oba obibuusa amaaso oba nga tebikumanyisibwa bantu abo ababa babitegeera obulungi. Nabwe kityo ekigendererwa kya program eno ku Sunday eyatumiddwa Sunday ne Walubi, tuba tugezaako kulambulira omulonzi asembayo. Omulonzi atuukako oyo asimba layini mu nkuba ne mu musana n'agenda mu bbaafu n'agaba akalulu ke. Basebo ne banyabo, njagala obategeeza nti Mubende municipality egenda kufuna ekyokuddamu ekirungi ku mulundi guno olw'okuba nti erina options ez'enjawulo, erina ebyokusalawo eby'enjawulo bingi nnyo. Nabwe kityo ekibiina
kyetwaliyisenga ekiri leadinga opposition oba ekiwakanya government ekyatwala ekifo ekyokubiri mu ggwanga mu kalulu akaggwa kyasobola okubeera nti ye National Unity Platform. Mu bufu bwe bumu njagala okwebaza bannamubende olw'okwaniriza ekibiina, njagala okwebaza bannamubende olw'okukyagala ate ne mukigula. Ebibadde bigenda mu maaso saagala bebayigula ettama, nkyaliwo ku butya kaadi bwefunibwamu na butya anaabakulembera anaavaawa na ku butya akalulu kugenda kawaani. Nkusaba otega okutuuka olwaleero episode eno yo gw'omulonzi nakujjukizaako era njagala okuddamu okujjukiza nti ebigambo bino si bya kibiina, siri mwogezi wa kibiina, wabula njogera ng'omuntu eyeesimbyewo ate era omulonzi. Olw'okuba saagala kubamalira budde, bannange ab'ekibiina ekya National Unity Platform, twagala tubeere abalyoyi b'emyoyo, twagala tubeere ng'abalokola abategeka crusade ne baaniriza abalokola abapya, ne baaniriza omugenyi, ne baaniriza kubanga kalulu kaffe ng'aba National Unity Platform tekamala. Naye njagala kujjawo ekibeera ekibadde kitambulira mu bantu n'obusosoze olw'okugamba nti gwe owagira kibiina ekyo, gwe owagira kibiina kiri, tolina nakyo tugamba, tolina kutwegattamu. Akalulu k'abantu kano tukaagala, akaffe kokka tekamala. Twagala tukoppe ebibiina ebyatusooka mu bufuzi, tubikoppeko ebirungi ebyabasobozesa okuwangaala n'okubeera nti n'okutuusa kati bikyewaanisa abantu abamu. Newaawo biyinza okuba nga tebisobodde kutuukiriza butya bwe bitusuubiza na kutuukiriza na kusobola kutuusa nsonga ya muntu wa bulijjo kutuuka nga mugumu oba anyumirwa akalulu keno kafunamu, naye tusobola okubakoppako ekyo at least ne tulema kubeera basosoze, kubanga mpulira abantu abamu nga mwami mukulu Frank Gashumba bwe yali mu kuziika ewa omusumba omwatikirivu Aloysius Bugingo yagamba nti olaba bano abaana batutiisatiisa nga tebalina mmundu, ate olwo bwe banaaba balina emmundu. Nabwe kityo njagala okubebaza bannakisinde ekya National Unity Platform okuba nti mukuumye obuntu bulamu, n'abatannasobola bambi mukkirize era mukitwale nti tukyetaaga abantu abali mu bibiina ebyo ebyenjawulo, abali mu National Resistance Movement oba NRM ne DP n'abalala Jema Bani Nemit, tubaagala bajje bakole naffe, bajje twenyumirize mu bukulembeze obupya, tubagazise ekintu ekyakasoboka okubeerawo mu kabanga katono ate ne kikola impact ennene mu bulamu bw'abantu. Nabasuubiza nti wiiki eno tubadde n'ebintu bingi, tubadde n'okusika omuguwa era tugenda ku rotatinga mu sako eya National Unity Platform. Nkozesa omukutu guno kuba nkimanyi gwo tegugulwa, kuba nkimanyi gutuukira ddala ku muntu wa wansi gwe mba najjeeko amawulire, gutuukira ddala ku muntu wa wansi gwe nsuubira nti yagenda okumpa akalulu, gutuukira ddala ku muntu wa wansi gwe nsuubira nti ye ng'omuntu yaganyirwa mu kulonda okusinga nze aba yeesimbyewo. Awo kubadde abantu abasinga bakikyusa kati ate be baganyirwa ku kuba nti babalonze, n'agenda n'ayirabira abamulonda oba n'abeera bize nnyo nti tasobola kukolera n'abantu bamulonda. Njagala okuwaawo abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform amagezi. Oli ayinza okubuuza lwaki ate nga weera wano nti siweereddwa mwaganya, oba omuntu ali eyo yenna ayinza okuba nga taweebwa mwaganya oba tamanyi butya bw'ayinza kutuuka ku president wakyo mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Secretary General mwami Reus Lugongera, oba n'atuuka ku Waisa Mufumbiro omwogezi wakyo, oba n'atatuuka ku chairman owa National Unity Platform mu kirungi oba wane Mubende omwami Serubiri Richard. Njagala okubawa amagezi abakulembeze bonna abatwala ekibiina nti oba mbasabe, njagala okubasaba nti bwe muba mukola okusalawo kwonna, okusalawo kubeere kwa mazima na bwenkanya. Ate ebifo bino ebinene abantu bano bye baseetukamu bitwaliise nti babitidde ng'abannaffe betuvuganya nabo bwe bakyogera ennaku zino nti bakubye NUP
neva ku district era bagamba nti ku kaseera kano abannakisinde kya National Unity Platform tebagwanira bifo binene Mubende tebikyabagwana babitya batiitiizi oba tebannabituuka. Njagala okwembracinga okuba nti National Unity Platform Mubende abantu abasinga okulabikira mu byobufuzi bavubuka ate baana bato bawe essuubi bakyayina obudde okukolera abantu baabwe bayina amaanyi basobola okutuuka buli wamu. Kati wetuba nga tusobola okuba nti tudduka ku bifo bino ebinene kati omuntu nadduka ku district najja ku municipality olwokubanga ye yasooka okulangirira olwokubanga ayina amaanyi olwokubanga olw'obusoowagano obubeerawo wakati awo mu kibiina district tugenda girekeraani. Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula obubaka obwa parliament n'abumalako ekisanja kitya naye tekyamulobera kujja ku bukulembeze bwa ggwanga era n'awangula newankubadde ebyavaayo nga bagamba yabadde wakubiri naye bwe bwali buwanguzi. Ku mulundi guno tusuubira nti yalibadde ekyokulabirako ekyaffe ekinene oba ekisembayo. Lwaki naye tazze kati ku LC5 n'agamba ku mulundi guli banziba akalulu nga bannaffe bano badde bawa ebiteesoteeso ebitalina magezi nze mbiyita ebiteeso ebyekijega mbu kati district nene tetujja sobola kukuuma akalulu kaffe kati fena katwe confiningire wano ka municipality abantu waliwo bakumanyidde waliwo okikubidde gy'okoma okubeera ng'oli ku district okuuma n'akalulu k'omukulembezeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'okoma okumunoonyeza akalulu mu byalo eyo gy'obadde ogenda nga kati ku mulundi guno ogenda kwekubagiza ogenda kwekomako ogambe nti yo sijja kgendayo tebannonda ate nga luli obadde ng'otuukayo. Nabwe kityo bannaffe njagala okubasaba nga omuyitibwa abakulembeze abanene amawulire nga bwe gakyadretsinze nti ba top leaders aba National Unity Platform Mubende basazeewo okulangirira ku kifo kino ekya member of parliament oba obubaka bwa parliament. Basebo ne bannyabo waliyo omuntu ali eyo asuubira ekinene mu ggwe waliyo omuntu ali eyo alowooza nti ggwe abadde bendera y'ekibiina nga kati ogyabulidde otandise okuleeta okubuusabuusa mu bantu otandise okuleetawo enjawukana mu bantu. Kino ekikolwa kye mwakoze tekikyabaswaza wabula kiswaza buswaza nti n'omuntu omulala yalivuddeyo ku LC5 oba LC3 abantu bano tebagenda kumugula. Abantu bano bagenda mulaba nga ow'olusaazi bagenda mulaba nga nakigwanyizi bagenda mulaba nga omuntu atalina busobozi. Nabwe kityo nno mbasaba oba okulungamya okunaba kugenze maaso kuba nategezeddwako nti mwakomyebwa mwalemesebwa era oba mwafuna information okuva owa Ssaabawandiisi w'ekibiina mwami Rubongoya n'abasaba obutaddamu kukola interview yonna oba obutadda ku radio yonna. Ekyo nno ndaba nga kyali kya bugunjufu era nsuubira nti agenda kukola okusalawo okulungi. Bantu mmwe mubadde balungi nnyo muli bannakibiina bannakinku muli bannakibiina bagundiivu mubeere omumuli eri omulonzi owa Mubende municipality mubeere essuubi eri abantu bano ababaagadde nnyo abantu bano babawagira. Oli yalibuuza ekibuuzo nti ku mulundi guli temwasobola kukiraba nti kinene kati ate mumaze okutegeera na butya bwe babba akalulu ate mudduka. Nali mu group emu gye sijja kwatiikiriza omuntu ng'agamba kana akalulu k'omulundi guno kagenda kutunyumira nnyo nga ffe ab'NRM olw'ensonga tusobodde okukuba NUP ku district nevaako kakati ate olaba tuba kuba mu kinene. Olaba ne Bayibuli ekyogera nti aliba omwesigwa mu kitono olwo ne mu kinene. Kati ekitono kibalemye okubeerako n'obwesigwa mulemye okubeera n'obwesigwa mu kitono. Kino abantu kye babaagaliramu nga mwakajja kino abantu kye babaagaliramu nga temulina kye mubawadde kino abantu kye baagula nga kikyali kipya mu matu gaabwe kati kyongedde okunnyikira abaali badde ekyokulabirako ate muli mu kweyuzayuza ate muli mu kudduka. Tewali kifo kitono ate tewali kifo kinene. Abantu b'e Mubende nkakasa nga muli bagezi era muli babuufu naye
akalulu kammwe nze nabagambye njogera ebyo bye mutagala kuwulira oba omuntu bye yaligambye nti ebyo bigenda okukukuba oba bigenda okukulemesa akalulu nze ne wennaaba nfunye akalulu kamu naye nga mutese mu nkola byendi mu kusomesa oba nga mwagadde ne mugula enjiri yange eri nti ku mulundi guno mubeere bantu babuufu mubeere bantu abaagala gana mubende yemu ku bitundu ebyasooka okufuna district nga Uganda ensi ennamba ekyalina districts mmeka 5 naye ebimu ku byabadde byasiba mubende okusigalira mega kuba bano banne baayo be yatandika nayo okufuna district baafuuka dda site munnange fe tuba nga bakatukolera obuguudo jjo lyabalamu bwe tuba nga bakatulowoozaako batuwe street lights bwe tuba nga bakakola akatale obutale nga bakakakola juzi tekanaggwa musuubira lwaki ngenda bawemu ku nsonga mubende kyekimu ku bitundu ebyali bikkiriza nti omuntu okuyitako aba akozesezza mukisa gwe. In other words, tetwayagalaganyizanga mubende netuuka nga abantu bannannyiniyo bali bannansangwa bagisenguse bagivuddemu bagenze mu bitundu ebirala nesigalamu abantu ab'olubatu abo ne balowooza nti kati ffe twasobolera okugoba bali ate gwe omugwira gwe twasobola okukuba gundi n'agenda ate gwe omugwira nabwe kino tubeera nga tulwanyisa enkulaakulana yaffe mpola kati jjo lyabalamu bwe twakizuula nti omuntu bwe yeegatta ne munne omuntu bw'akolagana ne munne ne tukola bizinensi twongera okuyita bakasitoma twongera okuyita abalambuzi twongera okuyita abantu abalala okujja kati mubende kyekimu ku bitundu ebikula amangu mubende kyekimu ku bitundu wootakyayinza kufuna poloti mubende kyekimu ku bitundu abantu mwe beegwanyiza okujja okukolera lwaki nti baayize ennono n'empisa eri mu bwegassi kati lwaki bannaffe bano aba National Unity Platform tetwegatta lwaki abalonzi temwegatta ne mwawula ekikyamu ku ngolokofu bannaffe abatutwala bagenda ne beewaanira mu bintu oba mu program za gavumenti weewawo oluguudo luyinza oba nga lukoleddwa mu kisanja kyo katale kayinza oba nga kazimbiddwa mu kisanja kyo eddwaliro liyinza okuba nga lyaggulwawo mu kisanja kyo naye si gwe yakola eddwaliro lino gwe wakola kye tuyita monitoring of resources oba monitoring of government resources si gwe yabikola nti ne woba ovuddewo ebintu bino byali badde bigenda mu maaso nti ne wali badde toliiwo nga si gwe twalondera ebintu bino byali baddewo era byaliteekeddwa mu nkola omukulembeze omulungi omukulembeze akoze alaga ebyo ebyakola nga tebyali mu budget oba mu ofiisi ye mukulembeze atya nti omuntu yaweerera abaana bameka omuntu agenze ku mikolo gy'abantu emeka kubanga giba tegyateekateekebwa mu budget oba mu ofiisi ye omuntu ono alabiridde abantu bameka atabaganyiza famire emeka omuntu ono abatuuze be bamanyi kyenkana ki nti gundi bwe banaaba bamugobye mu booda kinaaba kikyamu nti gundi bwe banaaba bamulemesezza okupaakinga awo takisi ye mu bunnambiro nyina okumunoonyeza waanaakolera kubanga alafuubanya okutuuka ku ogwo omulimu mbadde mulaba tugenda ne tulonda abantu olwokuba batukyamuukiriza n'ebintu batukyamuukiriza n'ebigambo sande eri nabategeezaako nti mubende ebadde ng'eronda abantu olwokubanga omuntu ono asobodde okubeera ne sound system public address n'akuba drive olunaku olulamba erinnya lye ne livuga omuntu ono asobodde okweteekamu ka transport n'agenda ku kitebe omuntu ono asobodde okweteekamu akasente n'akola edduuka ku main street n'aba nga alabwa tulinayo bannaffe bakanaabe tulinayo bannaffe abakola mu mabaala tulinayo bannaffe abakozi b'ewaka ng'omuntu ono amanye ennaku ng'omuntu ono alumirirwa ekitundu ng'omuntu ono yasoma
nga sinira binayagala kujjukiza abazadde mwongere okweyisa obulungi nammwe abazadde abatuzaala emirimu tebakyagiwa baana emirimu bagiwa bazadde omuzadde yeeyisa bulungi omwana wagundi mumundeetere bambi kitaawe yannyambanga nga nkyeyiya bambi nakolagananga ne kitaawe bambi kitaawe yeeyisa bulungi bambi maama we tavuma bantu bambi maama we yayaniriza awo n'abazadde mwongere okweyisa obulungi tokoma kukuweerera mwana ogaa nti omwana wange yafunye first grade kiwedde nti awo omwana wange ngende kasita nnyina ssente ngenda kumusomesa bulungi akome mu senior 4 oba senior oba P7 akomewo wakanza akasente nkayina mukolera edduuka bagenda kubirigika omusolo omwana alidduke edduuka lyogenda okukolera omwana ogenda kulimukolera luddawa nga URA kati etula ne ku maduuka neeraba mmeka z'oyingiza netandika okuteekateeka butya bwegenda okukusolooza awo wenyongera okukuba omulanga bannaffe abakyali mu bukulembeze si yenkomerero abali mu bukulembeze mwenna amabizinensi gabalema gagwa nze nabagamba sitya kwogera kintu ate ensonga lune ku nsonga si ku muntu abakulembeze abasinga betuyina emubende temuyina n'amabizinensi kyova olaba temulumiriddwa bizinensi z'abantu bano abali mu kukola kyova olaba temulumiriddwa bannamubende bano abasembayo ababawo akalulu ne mulyoka mujja ne mwogera oluveegeveege ku marediyo ne mubigika abantu emisolo ne muleeta enteekateeka eyo mu meetings zammwe abantu ze mutabamanyisizzaako n'olyoka odda mu bantu ne weewaananga bw'okola omukulembeze waffe owa National Unity Platform yagamba nga temunnaziba binnya mu nguudo ebizimbe mulindeko okukola ki kubanga bijuna bantu bammwe n'okubimenya kikosa ki nali mu meeting emu eya works nga bali mu kunyumya enguudo ezikoleddwa abantu ababatawaanya lwaki eruguudo lw'ejindu terunnakolebwa abatuuze baayagala obbasasula bitya na bitya na bitya ennyumba ezimu teziri ku pulaani nempanika omukono neŋŋamba bwe nti pulaani eno eya kanso structural plan ne ground plan oba eya district eri luddawa ogenda mu madistrict nga Wakiso n'osanga nga akapande akalaga office oba headquarters za district waliwo ne structural plan eraga butya ekibuga bwe kigenda okukulaakulanyizibwa eraga oluguudo ki olugenda okukolebwa eraga nti wano waliwo oluguudo wali teruliiwo bwe tuba nga tetunatuuka ku level oba status eyo nsaba nti abakulembeze ba district mwami Ntambi abakulembeze ba municipality mukatuliki munnange mwami Sekiziivu olagire oba instructing ba engineers bo boogerezeganye ne ba chairman babaweeko copies oba bababuulire ti chairman wakibaati nze antwala omwami John Ziwa ekitundu kyo kirimu oluguudo luno ne luno ne luno ne luno luno oluguudo bwe luti luliko ekkomo lulina obufunda tugenda okulukola abantu mubalagire okukolera ku plan ne programs omuntu agenda okuzimba ng'akimanyi nti nzimbye mu kkubo muleke okubanga muleka abantu ne bazimba nga balekeddwa ate abantu abali mu inner circles eza districts ne councils bwe mateekawo ng'aba enforcement abajja ne balyako abantu baffe ab'emubende akasente ne babaleka ne bazimba omuntu n'abeera mu kizikiza omuntu n'azimbira mu kizikiza omuntu n'abeera awo nga talina kikuba ku mukono awo nno nsaba nga tetunagenda mu bulango bwa bakama baffe nyongere okubajjukiza nti program eno eyitibwa Sunday ne Walubi egenda beerangawo buli lwa Sunday essaawa 8:30 paka essaawa 10:30 abatuwuliriza mwenna abaagala balungi abalonzi baffe mutwagale musubscribinge mulindirirenga obupya program eno egenda beera political wabula tetujja kusonga nga lunwe ku muntu wabula tujja kusonga nga olunwe ku nsonga twewale obukuubagano tetujja wano kulabisa abantu tuli wano ku lw'obulungi lw'abantu tuli wano ku lw'ebirowoozo by'abantu tuli wano ku lw'enteekateeka ennungi ey'ekibuga kyaffe kubanga mwe tuzaaliddwa ate tukirumirirwa ensonga
gye mbadde neerabidde y'ensonga ya media houses ez'enjawulo mu Mubende. Bannange, nze nsuubira nti bwe muba mutandika radio, bwe muba mutandika TV, kuba nategezebwako nti tulina Mubende TV, bwe muba otandika radio eno ogikolera ekitundu, ogikola ku lw'obulungi lw'ekitundu. Naye tulina abantu ab'olubatu radio emu beesoosowaza nti kati ffe tujja beeranga ne gundi kubanga yayinamu kaseete. Radio weewaawo esobola okubeera nga bizinesi, nga mwagikola okuba nti ebeera bizinesi mu kitundu ekyo, nannyini waayo nga yakola bizinesi ye. Tukitegeera nti musasula amasannyalaze, musasula amazzi. Naye mu nsonga ezimu mumanye butya bwe muyamba abantu mu bitundu, butya bwe mukwatagana n'abantu, butya bw'otuuka n'owulira ku nsonga y'omuntu wa wansi eno nga tonnaleeta meeya, nga tonnaleeta LC5, nga tonnaleeta incumbent, oba nga tonnaleeta mulala yeesimbyewo ku lw'okubanga alina akasente, ate n'okuba walubi ekikono, n'olemesa walubi okutuuka okwanja ensonga eno. Digital world kyemu ku byensinga okugyebazaako. Eggudde abantu amaaso, eggudde abantu amatu, etuwadde options nyingi. Kati nze ndi wano ku radio yo ne boonaŋŋaana okujja, ku TV yo ne bootampite, nkakasa nti ntuula ewaka nga wano mu kalimiro kaffe kano, ne njogera ne bannamubende ne bampulira, ate ensonga yange ne bagigula. Wabula gwe munnamubende ali eyo, bambi njagala okukakasa nti okyakolima nnyo, okyanyiizibwa nnyo, okyasalwa nnyo, bw'onaaba okyalina endowooza zino wammanga. Ku mulundi guno atampadde ssente simuwa kalulu kange ey'emu. Bw'onaaba ng'okyasuubira nti omukulembeze agenda kukukolera ezo bbiri. Ekyokusatu, bw'oba ng'okyasuubira nti obukulembeze, enkyukakyuka mu bukulembeze ereetebwa bibiina. Mubirabye wiiki eno gye tukubye amabega, era nali njogerako mu program emu eya muganda wange Ediski abalaba clip eyo ku YouTube, n'abamu be nasobola okuweereza links mu WhatsApp groups ez'enjawulo, ne ŋŋamba nti nga tonnaleeta mukulembeze wa kibiina ky'oyagala ayeesimbyewo, mukulu nnyo kubanga akumanyi, mukulu nnyo kubanga gw'ogenda okukubira akasimu, mukulu nnyo kubanga gw'ogenda okusanga nga tonnamweyanjulira ye nga yakuyisa dde erinnya kuba akumanyi. Naye gwe bw'onaalonda ekibiina, abantu baabano bali mu bibiina eby'enjawulo nga aba National Unity Platform bwe beewaana, n'agamba nze olumpa kaadi, n'abalonzi ne babeereyo nga bawaga nti gwe sooka ofune kaadi, nga tonnaŋŋamba kyerikira gwe sooka ofune kaadi, nze ntuuka ku ballot nti ne bannaffe ab'ebibiina ebirala balina bye beewaaniramu. Bannaffe bano bategeka akamyufu, ffe ke tutategeka, ne tubeera mu mivuyo, ne tubeera mu kukubagana, ne tubeera mu buteeyagaliza, n'osembeza muganda wo, wali n'oleeta kojjaawo wano n'oweerondera chairman ow'ekimpatiira. Bannaffe bano nabo bagamba nti oba ensi ekwagala oba tekwagala, gwe genda mu kamyufu. Akamyufu oluggwa, ebisigadde obirekere ki? Obirekere ekibiina. Wano e Mubende njagalayo omuntu omu mu comment section ampeeyo omulonzi omu eyali avudde mu kalulu n'emitwalo 5, ng'olaba ba agent ab'enjawulo ku polling stations ez'enjawulo basiiba enjala ne bavaawo nga tebalidde, ekawungeezi ne banyagibwa olw'okuba oli yagudde. Njagala omuntu omu mu comment section wano ambuulireyo omuntu ayita mu kamyufu wano e Mubende ne bamukuba, naddala ku MP, ku LC5 ne ku meeya. Butya nabasomesa enkuuma y'akalulu, tewali nkuuma y'akalulu esinga kujja n'olonda. Bujja n'olonda enteekateeka emu kuzisinga obukulu mu kukuuma akalulu, nti ku lunaku olwo, olunaku olumu teluvunza nnyama,
osobola okulekawo ennimiro eddakiika 5 ku 10 n'ojja n'otiikinga akalulu ko n'olonda n'oddayo n'olima. Anti gwe toyagala kwenyigira nnyo mu buvuyo, balwana bakola ki, enkuba, jangu otiikinga akalulu ko. Nakugamba nti obulu buno tugula bugule ate tebuddayo, bulinga ssente enkadde, tetumanyi gye bazookeza. Naye olabiraawo nga ziwedde mu saturation, oba olabiraawo nga baleese ate enkadde nnyo mu saturation, empya nga tezikyalabi. Nogamba ate tuli kuki? Jangu olonde. Emu ku nsonga enkulu nze semasonga ze nnyina mu manifesto yange z'abantu kujja kulonda. Bujja n'olonda oba oyongedde ettofaali ku famire yo otya, ogenda kufunamu omwana anaasoma, gwe by'okusoma oba tobyagala. Ogenda kufunamu omwana anaabeera ow'omugaso enkya, anaayesimbawo. Ogenda kufunayo omwana omulala enkya anaabeera omusuubuzi. Emmotoka ze bazikwatire ku way bridge, emmotoka ze bazikwate nga zireese ebyamaguzi, bazibinike omusolo omuyitirivu, bizinensi azaamuke. Ogenda kweyamba naawe mwennyini kubanga sabbuuni agenda kukka ku bbeeyi. Amasundiro g'amafuta gagenda kuba galina ekibiina ekigatwala. Ekinaabakomako nti ebbeeyi epaaluuse, nti waayi. Nali njogera n'omuntu omu n'agamba, yaŋŋamba ebintu bibiri. Yaŋŋamba Katonda oyo ali waggulu yasinga okutumanya, era ne Bayibuli ekyogera nti yatumanya nga tetunagenda na mu mbuto z'abanyaffe. Naye mu kutumanya kuno tetuganyiddwa nti akulaba n'olafuubana obulamu bwe obw'ensi bwonna paka kufa ng'ataamanya ekirooto kyo. Lwaki mu ntandikwa wano oba mu nkomerero oba mu makkati okusinziira ku kigera kye takuleka n'agamba gundi nga alaajanye afune kamotoka n'akuwa ku benzi n'ogivuga n'ofanga mu butuufu oli mu mativu wavuga ku benzi, ng'akulaba oyagala okukuba mu kyala we waka embaga. Lwaki takuleka n'okola embaga mawuuno? Sijja kunenya Katonda. Eyo yali ndowooza ya munnange oyo. Namala n'aŋŋamba nti ne bw'oba oyagala nnyo toyinza kwagalwa bakikakyo kusinga mikwano gyo. Era kasi tooliraba omuntu nga emikwano gimukyaye nga talina mukwano, manya ate ewaka mu famire kirala bulala. Nabwe kito njagala kubasiibula, mwebale kwagala program. Mbadde ndaba bannanga bafollowinga live ku Facebook. Njagala kutumirako bakadde bange ab'omu Kibaati, abaswagala. Mbadde mbalabanga kwe muli wano John Masweta nga bwe twali kukazaako. Mbadde ndaba bakanaabe wano Alafaati Ekikona. Mbadde ndaba abanaffe Kattabalanga ewa Musiraamu ku kikomando awo stage ya boda. Mbadde ndaba mu katale kaffe wano ekawadisa ku parking yitwa Koli n'abalala. Njagala kwebaza ne maama wange omukyala Sebugwawo Grace anzaala era nkubiriza nantendeka nampumbawumba bulungi. Njagala kumwebaza, webale kwerekereza byonna, nombudaabuda nompeerera ate nonjagala. Njagala nabwe kityo era okutwala omukisa guno okwebaza mwenna banamubende abampagidde okutuusa essaawa ya leero. Njagala kubazzaamu essuubi nti ku mulundi oguddako njagenda okukomawo wano nga nfunye amawulire amatuufu butya enkambi ya National Unity Platform bweyimiridde. Ate njagala kubazzaamu essuubi nti temuggwaamu maanyi, kabakole batya keetonye kagwake. Walubi Andrew alina okubeera ku ballot paper kubanga ku nkomerero ya byonna
tunoonya buweereza. Ffe tetulwanira gafo, ffe tetulwanira ssente, twagala buweereza, twagala kubaako toffaali lye tuteeka ku Mubende munisipaali. Mbagala nnyo mwenna, tusisinkane olundi ssaawa ze zimu, ekifo kye kimu, program Sunday ne Walubi.